Mugange omulungi omwesigwa njagala kwebaza nate akadde akalungi kano kotuwadde kotugerekedde. Kitange terino mwakwenkana tukwebaza tukuddiza ekitiibwa abeera omulamu emirembe gyonna. Oli mulungi oli wattendo twagala okwebaza nate olw'abantu bano bonna otadde maaso gaffe omu babiri basatu okwogerako naye bulamu obw'omwoyo oba oliawo niwabaawo okukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza olwa mikwano gyaffe botuwadde botugasseeko buli lunaku. Tukwebaza olwa mikwano gyaffe abali e Bungereza binayo favor Mukama akuwa omukisa. Olwo mikwano gyaffe abali mu USA bannange Obo Margaret waliyo Samson Mukama akuwa omukisa. Mikono gyaffe bali mu South Africa Mukama bawo omukisa bannange. Waliwo abali mu Saudi Arabia abo nziramu okukikatiriza era nga nnuma n'ogwa waggulu nti ani akitegedde abe Saudi Arabia nti mwe musi komyawo kyongereyo. Then olwo mikono gyaffe abali mu Dubai kama omukisa. Waliwo abali Uganda Africa mama Africa kama kibabalire yonna all over we conquer in Jesus mighty name. Oli ku Just Gospel Media Uganda n'omwerezaawo alimu ebigawo emizindalo gino eja studios za Just Gospel Media. Producer wo akutumidde naye Mukama akola birungi eri obulamu bwe. Twebaza Katonda wendi okwereza mulambo. Twebaza Katonda olw'aba administrators ba Just Gospel Fellowship Center kama kibabalire. Mami Gladys Mukama kikubalire. Waliwo Minister Sharon Mukama kikubalire. Waliwo senga wange Najemba Mukama kikubalire. Mwereza wa Mukama Leonard Ranyaga Mukama kikubalire. Wali abana bangi tisobola bamalayo. Emma Waninda gwe naawe Mukama akozesezza mu ngeri ye. Twebaza Katonda. Mirembe Hope mugamba mutya Mukama yeebazibwe bannange. Bwe nsalawo okubamenya amannya olwoza tetuusule wano. Naye nga twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna. Twagala okwebaza Mukama kubanga mulungi nnyo ebitagambika. Tulina we twakoma last time nga tuwogera ku kiyitibwa ebiwundu by'omutima. Njagala kujjukiza mukwano gwange ampuliriza omulungi ali eyo ekiyitibwa ekiwundu ky'omutima oba ebiwundu eby'omutima kyeki. Nsonyiwamuko nsonyiwamu bannange. Kyebayita ekiwundu ky'omutima kyeki. Lubereberye essula ya kusatu lubereberye 3 wetwali lubereberye 3 wetwasimba omutwe gwaffe ogwa wiiki eno ebiwundu eby'omutima. Twalaba lubereberye 3 18 Mukama yeebazibwe. Wetwatandikiraawo naye nga okuvira ddala eri waggulu Katonda ateeka obulabe eri omuntu. Adamu amala okwonoona ne mukyala we boonoona. Adamu amala okwekwasa nti omukyala gwe wampa yandeetedde bino. Omukyala nti omusajja gwe wampa nange yandeetedde bino. Mukama yeebazibwe. Akati Katonda n'abagamba nti kale bwe muti bwe musazeewo nange kankibakole. 18 Katonda atandika okukola effujjo lye naye. Lubereberye 3 18
Bible esomesa nti amagwa wanjidda mutulire amagwa n'amatovu gene kuzaaliranga ensi gene kuzaaliranga naawe onaalyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Ensi gene kuzaaliranga. Bible esomesa Lubereberye 3:18. Kale tusome 17. Lubereberye 3:17. Kubamba njagala n'enkulaga gye tuva lwaki tuleeta ekintu kino ebiwundu by'omutima bivaawa. Tutandikira mu lubereberye. Buli kintu kyonna kyolaba olwaleero tutandikira mu lubereberye. Lubereberye w'omutegeera yenna owereddwa omukisa. Lubereberye 3 gwawandika mukama kw'omukisa 3:18 tandika 17. N'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako. Wuliriza, togulyangako. Ensi ekolimiddwa ku lulwo. Wangi tukaddemu ffenna. Ensi ekolimiddwa ku lulwo gwe Adamu. Si byakusaaga. Ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana Adamu mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Olina okutegana. Okuteeka ekyokulya mu kamwa olina kutegana. Waliyo abatategana, waliyo ababba, waliwo abakola bategana. Ategana naye okubba. Waliwo abali enguzi naye ategana okufuna engeri lyamu enguzi gunawe girye. Kutegana. Buli omu alina kutegana kuyigga kyakulya. Mu lubereberye si bwe kyali. Muntu yakkiriranga bukkirizi n'anoga ekyokulya n'anoga ekibala n'alya. Tewaliwo na byakulya nte, tewaliwo na byakulya muntu munno. Naye kati omuntu alitula ku muntu munne n'atema ekigere n'alirako akawunga. N'asima lumonde n'ameketa nga bw'alirako eriiso lya munne nga bw'alya n'obugalo. Ensi ekolimiddwa, yakolimirwa. 18. Lubereberye 3:18 we tuli. Amagwa n'amatovu gene kuzaaliranga ensi enaakuzaalira amagwa n'amatovu. Olunyiri luno 3:18 kye lutegeeza. Katonda akwata amagwa agasuula mu nsi. Abalabi episode eyasoose mutegera kye njogerako. Akwata amagwa agasuula mu nsi n'amatovu omuntu abisangeyo. Katonda teyakwata magwa kugateeka mu lusuku Eden. No, lwaki? Kubanga wali watukuvu. Eri watukuvu, teri maziga, teri kubonaabona. Lwaki yagateeka mu nsi? Lwaki teyagateeka eri mu lusuku Eden? No, kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti we tumala okuva mu bulamu buno tugenda sooka twekooneko mu Eden. Tutegeere, tugenda kusooka twekooneko mu Eden. Kakati tetusobola kugenda mu Eden ne tusangayo amaggwa n'amatovu. Nsi wano kabisa. Lwaki yateekawo amatovu? Era njagala kunnyonnyola nti yali yagala ateege omuntu amaggwa gamufumite, gamunyige, afune ebiwundu muntu ow'omunda ku mutima, afune ebiwundu. Ani ajjanjaba omutima? Ye Mukama. Kitegeeza akuteega olina okudda eno. Okategedde tuli ffenna onfunye lwaki?
Kama ibazwe nnyo tuli ffenna Katonda yeka yasobola okunyiga omutima ogumenyese. Lwaki? Wuliriza, njagala nkutegeeza ebigambo bino. Yateeka amaggwa mu nsi gakufumite asigale ng'akyakuteega, kubanga ye yekka awonya omutima ogumenyese. Bayibuli esomesa nti omutima gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okuguwonya? Ye Mukama yekka yasobola. Mukama yebazibwe. Kyova olaba Zabbuli 147. Wangi tugambe tutya? Zabbuli 147 olunyiriri lwakusatu. Wangi lwakusatu lugamba lutya? Wangi lugamba nti awonya abalina emitima egimenyese era asiba ebiwundu byabwe. Ye Mukama yekka yasobola. Lwaki? Kubanga ye yatega. Yatega era yategulula. Omutima gwonna oguba gukutuse, omutima gwonna oguba gulwadde, Mukama yaguwonya. Yekka yasobola okusisinkana nawonya ebiwundu ebyo, nasumulula ekibadde kikusibye. Wuliriza, nina ekintu kye njagala okwogera naawe olunaku lwaleero. Mukwano gwange, tutandise. Amaggwa Katonda ge yasuula mu nsi byebyo byoyitamu. Ani atafiirwangako? Kumwena ani atafiirwangako? Ani ataziikangako weebwawe? Wali ofiiriddwako omuntu ow'omuwendo mu bulamu bwo? Olaba amaziga ago g'okaaba? Gamba muno ekyo kiwundu. Teri musawo akuba mpiso agenda kujjanjaba kiwundu ekyo. N'ofiirwako mukyalawo, n'ofiirwako bbaawo, n'osigala ng'oyitibwa na mwandu, se mwandu, mulekwa. Ekintu ekyo kitwala obudde okuva ku mutima gwo. Kiwundu. Katonda yekka yanyiga ekiwundu ekyo. Ne bw'oyisaawo emyaka 10, 20, 30 nga yafadda kidda, kale singa wali. Gamba muno eryo liggwa. Mukama yebazibwe. Lwaki okaaba? Kubanga liggwa likonye ku mutima. Nze njagala okubuuza, lwaki abaavu bakaaba, omwavu akaaba? Gamba muno liggwa. Lwaki omugagga akaaba? Omugagga akaaba, omwavu akaaba. Lwaki? Liggwa ku mutima eriri ku nsi. Ani yalitega? Mukama yatega ati liggwa. Omwavu akaaba nga yeetaaga ssente, teyeetuusaako byayagala kubanga talina ssente. Liggwa. Omugagga alina ssente, yeetuusaako buli kyayagala. Emaali bagikwatidde ku mwalo, eganya okuyitawo, yeetaaga buwumbi. Emaali ezikiridde, emisolo bagirinyisiza. Akaaba maziga. Omugagga akaaba, omwavu akaaba. Gamba liggwa. Waliwo eriggwa eriri awo. Yesu bwe yafa baakaaba. Waliwo abaakaaba.
waliwo abaakaaba. Nze njagala okubuuza ekibuuzo. Baali bakunyaze n'okola n'otasasulwa. Ekyo nsabye kireme kubeera ku bulamu bwo. Kyali kikubaddeko. Gwe tebakulumangako. Gwe tebakunyagangako. Gwe tebakulyanga mu lukwe. Gwe tebakunyagangako. Bakunyagira kiggwe. Njogera ku oyo gwe baali banyaze. Njogera ku oyo gwe baali banyaze sente. Njogera ku oyo gwe baali baliddemu olukwe. Gamba biwundu. Omutima ne gutiirika. Omutima ne guyiika. N'owulira nga ogwawo wenna. Mukama yibazwe nnyo. Hallelujah. Waliwo ekiwundu, waliwo olunyiriri lwenjagala tusomeko fenna. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu, Kristo kennyini ayina amaggwa ge yasanga ku nsi. Kristo alina amaggwa ge yasanga ku nsi. Si byakusaaga. Matayo 26 bwe tuba tutandikira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukyali mu kusunira tugenda maaso mu linnya lya Mukama waffe. Matayo 26 otuuseewo ngamba nkonti ye ntuuseewo. Matayo 26 onyurirwa 6. Tusomewo fenna twangweko olw'obudde. Kale tutandikire ku 6. Yesu bwe yali mu Besaniya mu nju ya Simoni omugenge, omukazi n'ajja gy'ali eyalina ecupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agafuka ku mutwe ng'atudde alya. Ndowooza byensoma naawe birinaawo. 8 Matayo 26:8 gwe yakatuuka. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kigano. Yesu alina abaweereza. Yesu alina abayigirizwa. Abayigirizwa be 12. Baalaba omukyala ng'akutte akacupa ak'amafuta ag'omugavu ak'omuwendo mungi. Damutuulire, kamuwendo. Nga gafuka ku mutwe gwa Kristo nga balya. Gaali ga muwendo. Yali yagagula sente ate kubanga yali akatereka akacupa ako nga for that purpose, kubanga yali alina kyayagala okujja ku Kristo. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kigano. Wuliriza, mu buweereza bw'olimu eyo gy'oli gy'oweerereza Kristo, mu buweereza bwe tutambuliramu, obadde okimanyi nti waliyo amaggwa. Waliwo enkiiko ezituula mu kkanisa naye nga tezitudde lwa bulungi. Tukaddemu ffena, waliwo enkiiko ezituula mu kkanisa naye nga nkokola kwetega maggwa. Waliwo akabondo akatuula ebbali, ako nga kageya musumba. Mwamulabye? Kikyate akakooti oloza yakagolodde. Kyala musumba nno tetukyamutegeera ennaku zino. Si buulabi musajja ki n'engatto egudde n'olubege. Ne bannange, musumba nno luli yajja mu nnyiivu tetwategeera kyali ki. Munnange atolowooza
biriyo bitegedde atolowooza atawabuuza abuuza naawe oli mwana mutogwa atategeera kiki akakabondo kali awo kageya musumba kageya na mukyala we kati ne wabeerayo akabondo akalala akageya kwaya leader akokonga kageya bayimbi kati ne wabeerawo akabondo akali mu beegayirizi bakeera ku makya kwegayirira ssaawa emu basanga ku church. Bino tuli mu kwogera kanisa Matayo 26 olunyiriri lwa 8 tuli kulaba bayigirizwa na Mukama waffe Yesu batudde bali mu kwogera bigambo bifaanaganako webiti naye abayigirizwa bwe balaba Matayo 26:8 naye abayigirizwa bwe balaba ne banyiiga. Lwaki banyiiga? Gamba muno ligwa ne banyiiga ne bagamba nti gafudde ki gano mafuta gafudde ki ate we unyenno baali bagayiye na ku Mukama waffe Yesu singa baali bagayiye ku mugenge galifudde ki naye bagayiye ku Mukama waffe Yesu naye kubanga abantu bano baali balwala emitima ne batandika gafudde ki bannange tunula ne Yesu yennyini naye mbutuufu musumba yennyini nakkiriza ekintu ekyo. Mulaba mutya bannange tukole tutya? Omugezi kati soko ite administrator twogereko naye je musumba luli eri emmotoka gye bamuwayiye bamuwa ya buweereza kale ekiweebwayo kyaffe kifiira bwiri kifiira toggi kiweebwayo kyaffe kifiira bwerere bwe babanga musumba bamuwadde emmotoka eyo bwe babanga bamuwadde kooti nabbi wa Mukama bwe babanga bamuwadde ennyumba eyo katumulabe ddala oba afaayo eri endiga zino katumulabe ennyumba eyo ttaka eryo abitunde waakiri abitunde sente zivaamu zirabirira abanaku awo tujja kakasa ekitabeera ekyo bano baffere kabinja ako kali awo ne badda ku musomesa w'enjiri ne badda ku mubuulizi w'enjiri waliwo akabondo akali awo waliwo akabondo akatambulira mu ba administrator kati muno wategedde mwamulebe nnono kati katulabe ekyo kigenda okuggwera bukyanga bw'eppanka bampasudde kusasudde babeereyo waliwo abantu ababeereyo mu buweereza nga yakuba kalyonso tumulinde mukoona. Kristo yali alina abantu abafaanaganako bwe batyo mu buweereza. Enjiri gyabulidde nomujulidde olwaleero olwoze baddeko amafuta tebaddeeko mafuta leero ejjuba teribaddeeko leero abadde mukalu tekubadde wadde ejjuba ate munange tebava mu kanisa babeerawo nga batudde tavaawo abeerawo gamba munno ligwa kiwundu ekiwundu omuweereza n'ayimirira okuweereza naye ng'alina obwambe mu bulago ku mutwe entegatega zonna bazifumise mukyala w'omusumba n'ayimirira okuweereza naye nga abantu batunuddemu bati singa bamuyamba ne bamubikuula ku maaso bakuba aleluya ne bagolola obukindo ne beetereza naye nga mulimu ekintu kigira kirigendenemukotokoneti neyuyuza engiri nga tojayambadde mukazi watwawanisa emikono Yesu oli w'amaanyi asinza naye ne waliwo eritunudde liti waliwo ekkazi liri awo teriva mu katebe ako ate akeera n'abeerawo naye ng'ekimuleese kutunula kale gano gafudde kyamafuta gano gafudde ki abo we bali mu kanisa waliwo abaweereza waliwo abali eyo abakola omulimu nga yo omulimu gwakola guli gumu ogu guli gumu buli ali mu kibuga alina omukuba buli alina omukuba
oba kirungi oba kibi olina okukubwa. Gamba muno liggwa kiwundu alina eriggwa n'afumita bw'ati mu mutima gw'omuntu buli kaseera amunoonya. Buli kaseera yamunoonya, buli kaseera amusosonkola, buli kaseera amusosonkola. Gundi oyo mubbi, gundi oyo mufere, gundi oyo ali bw'ati. Tekuli wadde kyawandiikibwa n'ekyo. Mukama yibazibwe. Gamba muno kiwundu. Eriyo abaweereza abalabula kiddemu. Eriyo abaweereza abalabula. Bible esomesa mu Efeso 5:11. Temwegattanga nabikola bya kizikiza naye mu bya exposing lwe lunyirira oluyita wansi. Olwo kye tuyita exposing a false doctrine, a false teacher, a false leader, a false teaching, a false doctrine. A anointing si gye njogerako kubanga a anointing eri awo eri separate, very special. Era ejjirako references. Wayogera bwoti si bwe kiri okusinziira ku Bible esomesa bweti. Ekyo kituufu. Awo oli mutuufu nkuwagira 10 ku 10 kwata emizindalo nga bw'ojagala giwanike mu bbanga mugambe gundi osomeseza bubi kyandikibwa kiri bwekiti kitereeze. Awo 10 ku 10 nkuwagira. Kubanga omwoyo gw'obulimba mubi nnyo. Awo nkuwagira. Naye waliwo abayigirizwa abali mu kanisa, waliwo abaweereza abali mu kanisa ya Kristo nga ne Kristo kenyini yabalabako. Matayo 26 bwe tuli mu Matayo 26 olunyiriri olw'omunana njogera kwabo. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde kiggano olw'omwenda. Matayo 26:9. Kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Owulira endowooza y'abaweereza mu kanisa, owulira endowooza ey'abakkiriza mu kanisa abalina amaggwa. Eryo nayo liggwa liteekeddwawo awo. Liggwa liri awo kufumita, kupika. Gamba muno liggwa. Katonda ateeka amaggwa agafaanaganako bwe gatyo. Manji ateeka amaggwa agafaanaganako bwe gatyo. Yagateeka dda ku nsi. Mu nsi buli wodda weegali, buli wodda weegali. Naye ng'ayagala gwe afunye ekiwundu eky'omutima oddukire gy'ali. Omugambe nzuuno Mukama, laba omutima gumenyese, laba gundi akoze kino, laba gundi akoze bw'ati. Mukama nsaasira, nzuuno nzize, sibisobola, bino bimpitiriddeko. Mukama yibazibwe nnyo. Waliwo abajja n'ekigendererwa nga kyakusuula buweereza betuyita ba agent, ba evil agents, okusuula ekkanisa ya Kristo. Abo bateeke mukasaanikira obasibe obateeke wali. Abo sibe tuwogerako, twogera ku maggwa. Abo bakwate basibe bateeke wali. Tetulina budde bwabwe. Abo bateeke wali abajja okusuula ekkanisa, ba evil, ba devil agents bateeke wali. Twogera ku liggwa Kristo liyasanga ku nsi mu buweereza bwe bwe yalimu emyaka 3. Abayigirizwa bagamba nti gano twali gatunze, temulaba? Twali gatunze gano. Musumba nawe ebintu byokola bino tetukyabitegeera. Apostle, ebintu bino
bintu bino mubitegeera mutya naye ennaku zino tukyabategeera kati mukoze mutya Yesu 26:10 naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi kubanga nkoze ekigambo ekirungi mmwe munakuwaliza ki omukazi gamba muno liggwa omukazi bambeligwa pu Kristo n'akiraba ng'omukazi ono anakuwadde n'ababuuza naye mmwe lwaki munakuwaza omukazi ono lwaki ddala lwaki munakuwaza omukazi ono kubanga nkoze bulungi 26:11 Matayo kubanga abaavu be muli nabo bulijjo naye temuli nange bulijjo kubanga afusa amafuta gano ku mutwe gwange anzira nze okunziika Mukama yibazibwe nina ekigambo kyenjagala okutegeeza mukwano gwange ampuliriza tunaatera okumaliriza mu bulamu buno bwe tulimu tulina amaggwa omutima tulina eriggwa buli omu alina eriggwa gamba muno buli omu alina eriggwa eryamufumita ku mutima ne lireeta ebiwundu Kristo naye kennyini waliwo abamukuba Kristo yali alina abantu batambula nabo abeesigisiza essente abeesigisiza obugagga bw'ekkanisa mu bo mwe mwali eyamukuba n'agenda eri bakabona mumpe ssente manyi waali manyi ne wasula nze mumanyi twabadde naye jjo mu lukuŋŋaana era ne tujjayo ebiweebwayo bye bamuwadde love offering nze mbitereka kakati mumpe nze mujje mbatwale waali bulaza teyatyamuwadde n'akwata abasajja n'abalagirira Yesu gyali ne bamuwa ssente naye Bayibuli neewuunyisa Kristo yamanya era ssente ze baamuwa olunyiri tugenda kulaba nga tudda ssente ze baamuwa teyaziryanako wadde n'akamu yamaliriza agenda kweteekamu gwa mbuzi gamba muno liggwa lyateega Kristo liti nina ekintu kye njagala okutegeeza si buli mbeera gy'oyitamu nti mulabe sitaani newankubadde sitaani mubi nnyo newankubadde yajja kubba kutta na kuzikiriza si buli mbeera ejja nti sitaani uliriza akagambo kano Yobu kyava ayogera ebigambo bino nti owaye gwe sirika Mukama tunamwebazangako birungi byokka wanji tunamwebazangako birungi byokka lwaki n'ebibi tetumwebaza oh my god weegane soko mwegane ofe wanji ogambye eki Yobu nze ngambye sebo nti Katonda mwegane ofe kubanga obulumi bungi yava mugamba nti oyogedde ng'omu ku bakazi abasirusiru kama yibazibwe nnyo amaggwa buli wolinya waliwo liggwa banga gaasuulibwa ku nsi
funa ekiwundu ku mutima. Waliwo gwe bali bakyayeka eyo ne bakukyawa. Mutambudde ne muno mwaka gumu, myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5, muzadde n'abaana ogwe10 n'agamba tubikomeza leero. Gamba muno ligwa. N'aleeta ekiwundu ku mutima. Omutima ne guyiika amaziga. Ne baguyuza omulundi ogwokubiri. N'okwata Ssaalongo ng'ali mu bwenzi, n'okwata Nnaalongo, n'omukwata n'omusajja omulala. N'okwata maama w'abaana oyo ng'ali n'omusajja omulala. N'okwata taata w'abaana oyo ng'ali n'akampwancumpwancu ebbali eyo. N'omugamba naye ddala musajja gwe ddala kiki kye sirina? Nze nina ebbeere limu, nti oli alina amabeere 6 ge gakukusa, kiki ddala? Omusajja naye nadda ebbali n'agamba ne maama Busuulwa, maama Naaka, abakazi ddala mwagala ki? Ky'okunkutula bw'otyo. Gamba muno ekiwundu ku mutima obubalagaze n'obuwulira. Bayibuli esomesa aweebuse mu magezi asabe nze atakola ki? Aweebuse mu magezi saba nze, ayogerere mu Yobu. Sabanzi atamma akoze eki? Aweebuse mu magezi. Gamba muno ligwa, eryo ligwa liri awo liteeze ligwa. Katonda akutega erigwa nga yeetaaga ekintu kimu, komawo mu maaso gange. Jangu onsabe nze, jangu. Katonda yatega amaggwa ago nga omuntu okuva muri ggwa eryo obuddukiro buli lumu lyokka, obuddukiro buli wa Mukama. Endwadde y'omutima tetwalibwa mu ddwaliro. Wangi tukaddemu endwadde y'omutima ogw'omu mwoyo tebagikuba mpiso ya ddwaliro ku kyalo kyo. Bagitwala wa? Bagitwala eri ew'omusawo dokita asinga abasawo. Oyo yanyiga emitima, omutima nga guyiika guti. N'aguyisaamu wuzi n'atunga n'amaana n'akubawo plasita. N'akubawo ekipaapi. N'asiiringa. Omutima ne guwona. Yekka yawonya omutima endwadde yaagwo. Amagezi, okubulwa amagezi, omuntu nga talina magezi ligwa. Wali obaddeko mu kibiina naye ng'abaana b'omulokole be basemba? Oli muweereza, olina Katonda omulamu, naye abaana bo mu kiraasi be basemba. Gamba muno eryo liggwa. Eryo liggwa likusindika wa? Likusindika ku mavivi. Loziteke, masakata, Katonda wange omwesigwa, kwegayirira, abaana bange bawa amagezi. Ekyo Katonda kyayagala kyokka. Ekyo kyokka kyayagala. Ateekawo embeera gwe okudda gy'ali. Yes! Ateekawo embeera eyo enzibu odde gy'ali. Tukaddemu ateekawo embeera kubanga omutima kasita gumala ne gulwala yekka aguwonya. Yekka yasobola okuwonya omutima ogumenyese. Teri mulala. Ani ye Katonda. Wali owuliddeyo omuntu agamba ne bw'oliba oyagala otya siri kusonyiwa gwe. Wangi ne bw'oliba oyagala otya gwe siri kusonyiwa. Ndayidde okudda ku bbeere lya nnyabo nze sijja kukusonyiwa. Lwaki? Kubanga alina muli eriggwa munda eryamutuulira liti ettovu limuli ligiigirawe liti
lirina obusagwa lyayingira mu mutima ne lifulumamu bwe liti. Ani asobola okuwonya omutima gw'oyo oguvunze bwe guti oguyiika amasira n'omusaayi? Ali omu, Katonda. Ye yeka nga bakuliddemu olukwe nga bakwefuulidde. Muweereza omu musajja omu ali mu kibuga omwo yagamba nze Katonda ne bw'ava mu ggulu n'akka wano wansi siri kusonyiwa okuggyako olinga afudde n'olinga afudde. Awo mpozi wangi gamba liggwa likuli muli munda likujiijira likufumita omutima gwonna gwayulika. Ani asobola okuwonya omutima ogufaanaganako gutyo? Ddamu gamba Katonda yekka. Ng'okoze otya? Genda mu maaso ge n'okabirira ekisa kye. Yekka yasobola okuwonya omutima ogufaanaganako bwe gutyo. Weewaawo bwo okkiriza eriggwa eryo n'otambula nalyo n'ekiwundu ekyo n'otambula nakyo mu bulamu buno bwe tulimu obw'obulokozi. Nkugamba ekigambo, saagala kufuuka mulamuzi wa bulamu bwo bwa mwoyo, naye kikuzikiriza. Yesu ebintu ebimu ku bye yasisinkana kwe kumulyamu olukwe ne bamutunda ne bamugabana. Yesu lumu aba ali ku musaalaba, obulamu bugenda, mission alaba ewedde, abantu bafiiririra bali wansi bali mu kubazaala, olugoye lwe balukutte baluyuzizzaamu, bali mu ani akalengedde. Yesu n'akaaba n'agamba naye kitange lwaki esse akyondesse? N'akuba omulanga n'agamba naye enseno bwe siva wano nyinza okuwulira obusungu n'engizingako kubanga abantu bano banyiiza. Ali ku musaalaba waggulu eri bamuleeze, ali bwerere, bafiiririra bali eno wansi. Kyava agamba naye kitange nedda basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ekyo kyokka kiwonya omutima ogumenyese eri oyo eyali yakutega effumu mu mutima. Omutima ogwo okuwona n'ogamba naye Mukama, omukyalo ono musonyiwe, omusajja ono musonyiwe, nange musonyiye, naawe musonyiwe. Njogera eri omukyalo oyo ampuliriza, njogera eri omusajja oyo ampuliriza, nga waliwo ayakukola ekintu n'akufumita eriggwa ne ligenda munda n'akwata n'ettovu n'alifumita we ne liyingira mu mutima ne likulekera obusagwa bwaliyo, erijiijiira omutima ne gulwala, ettovu ne liggwa ne lifuluma bwe liti n'osigaza ekiwundu nga kiyiika omusaayi. Njogera ku kiwundu ekyo eky'omutima ogwayiika. Njogera naawe nga baakulyamu olukwe, waliwo yakunyiiza, waliwo yakukola obubi ng'owulira asaana bamuteeke ku kalabba. Kwano gwange mpuliriza, Katonda yekka yasobola okukwata omutima ogwo n'aguddaabiriza. Kubanga akwetaaza ekintu kimu, genda mu maaso ge omukaabirire, omukoowole, omugambe nti naye Mukama nyamba, nzuuno nzize mu maaso go
kino kimpitiriddeko sikisobola kintikule. Kristo ayogera, mujje gyendi mwenna abakooye abazitoowereddwa, nange nakola ntya n'abawummuza. Abagenda eri Yesu bebo bokka abakooye, bebo bokka abazitoowereddwa emigugu egy'omutima, ng'omutima guzitoye, omutima gwetisse ebintu tosobola kubyetikula. Yeyeka asobola okukutikula. Agamba jangu jangu jangu. Matayo 27 wanji, Matayo 27 olunya olusooka. Naye obudde bwe bwakya bakabona abakulu bonna n'abakadde b'abantu ne bateesa wamu ebya Yesu okumutta. Lwakya lumu ne bateesa bamutte, ne bamusiba, ne bamutwala ne bamuwa eri Piraato eyali omukulu w'essaza, gye wava Yuda. Matayo 27 wavayo Yuda, yali omu ku Yesu ng'akwata obugagga bwa Yesu. Batambulanga mu zikurusaidi ne babawa ebiweebwayo. Yuda tereka tereka tereka. Yuda eyamulyamu olukwe bwe yalaba ng'omusango gumusinze ne yejjusa, n'addiza bakabona abakulu n'abakadde ebitundu ebya 30 bye baali bamuwadde ebya ffeeza. Yuda n'agamba nti nyonoonye okulyamu olukwe omusaayi guno ogutalina kabi. Naye bo bamugamba nti guno si musango gwaffe, guno musango gwo kubanga guwaleeta. Yuda kye yakola ffeeza n'azisuula mu yeekaalu n'afuluma n'agenda yeetuge. Lwaki agenda okwetuga? Lwaki akuba ebiwoobe nti nyonoonye? Ligwa liri wali, ligwa ligwa. Eryo eriggwa lyali lirina okumusindika ogenda maaso ga Katonda n'akaaba ataasibwe asonyiyibwe. Ye kye yakola yagenda eyeetuga. Gamba muno ligwa. Amafumu gafumise Yesu mpulira mpunda bigambo byabwe bifumita. Yesu jangwanyire anyige emitima oliwana gonyige anyige emitima suno nagonyige anyige emitima oliwana gonyige anyige emitima suno nagonyige. Sasa sabalabe bange tata yesala yange chibasasa chimala chechisela nseke banjeya yonna gyepita. Kale olwakadde tujja kuddamu, olwakadde tujja kuddamu, tujja kweyongerayo okulaba ensonga eno. Olwakadde tujja kweyongerayo. Amina. Kansabeko naawe. Waliwo ali eyo ng'omutima gwalwala, omutima gwafumitibwa. Kitange omwesigwa njagala kwebaza olw'abantu bano. Bateeka mu maaso go mu linnya lya Yesu. Sinkana omukyalo oyo. Omutima gwafumitibwa gwe kasobola oguwonya. Eriyo oyo ng'agamba nze sirisonyiyiwa, siri muyamba, ng'omutima gwalwala. Abasajja bantama bonna nga n'ekitange mu mutwalidde. Abakazi bonna basiru n'owange nga mwali. Mukama omuntu ali ku level efaanaganako bwetyo aba yeetaaga ggwe. Saasire linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina. Basiibudde njagala bategeeza nti Mukama mwesigwa
ebyobulamu bwo tukyagenda mu maaso. Ayandyetaaze okubaako kyoyogerako naffe, oyagala tusabeko ffenna, olina ekibuuzo, ngenda kuteerawo link wansi awo kw'osobola okutusinkana ku fellowship we tuli ne tubeerako ffenna ne tusabako ffenna wamu. Mukama n'akola ebikulu. Akunjagalire, mbadde muweereza Mukama omuddu wo Nicholas ku Just Gospel Media Uganda. Mukama abankumire YouTube channel. Bye bye. Take care. God bless you. Amen. Katilaba pulila nsigwa bonzuno pulila ntawa bapumise bannange omuntu ow'omunda amafumu ganfumise Yesu mpulira mpunda bigambo byabwe binfumita Yesu jangonyige anyige emitima oliwa nagonyige anyige emitima suno nagonyige anyige emitima oliwa nagonyige anyige emitima suno nagonyige Sasabalabe bange tata yesala yange Chibasasa chimala Chechisela nseke banjeya Yonna jepita muline kuliranga penaku Kochitanga nyige mitima Yasawa na monzi jekenaku Sasabalabe bange tata yesala yange Chibasasa chimala Chechisela nseke banjeya Yonna jepita muline kuliranga penaku Kochitanga nyige mitima Yasawa na monzi jekenaku Anyige mitima oliwa nagonyige Anyige mitima suno nagonyige Anyige mitima oliwa